Abatuuze ku kyalo Mbalwa ekisangibwa mu munisipali y'e Wakiso District baguddemu entiisa abazigwa batannategeerekeka bwe bagoberedde omutuuze munnaabwe ayitibwa Wendo Job ow'emyaka 22 abadde ava ku mulimu ne bamutta mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Otuukidde mu kifo nga poliisi okuva ekira emaze okutwala omulambo mu ddwaliro ekkulu e Mulago, era bano bategeezezza nti abazigu bano nga tebannaba kukutta basooka kukunyakulako buli kimu ky'olina. Ezimoto sisuubira nti abadde alina ekyamaanyi ekisobola omussa, kuba tosobola kuŋŋamba nti osobola okunzitira kasimu ka mitwalo 10 gye nkeera ku makya n'enkola. Abamu ku batuuze boogedde ku ttemu lino era okusinziira ku biwundu bye babassaako biraga nti bakozesa peeva n'akatayimbwa, era omugenzi bagamba nti abadde n'ekiwundu ku mutwe, mu bulago saako ne ku liiso. Zimanyi nti mbi terina kyekozeewo, terina kyeteekawo, kwegamba buli muntu kwebeereramu. Tewaliwo simanyi kiyinza kututaasa. Wasusse okuba obutemu obw'amaanyi nga tibona bya peevers. Tusaba ekkubo kuba tekuli kitaala, tewali zebito bwota bayitaaya bwetaaya bususse. Obutemu abaana abakuba peeva. Abatuuze bakulumira poliisi obutabayamba ku bamenyi b'amateeka. Njinenya 10 ku kinnaakyo. Security bagenda ne beesibe eyo ku station ne balinda kubakubira amasimu ebizimaze eggwawo. Twali badde mu kifo ky'okwesiba eyo bali badde nga balawuna amakubo nga gano, kubanga bamanyi bulungi tekisoose busoosi, tufiiriddwa bannaffe abaana baffe bangi nnyo. Tukwatagana n'ebyokulabirira Namugongo tusobole okukwataganira wamu tuggyemu obumenyi bw'amateeka obwo. Obumenyi bw'amateeka obwo buli nnyo ebulooli, ab'ebulooli batwala waawo. Taata w'omugenzi George ayogedde ku nfa ya mutabani we n'essaawa z'ava awaka okugenda okukola. Abadde akyali muto, tanaba kubaako na kintu kibadde kisobola omussa nti oba kinene kiri awo nti oba basikangana kino na kino. So kibi nnyo abakulembeze ku kitundu babeeko n'engeri gye beekolamu bakwatagane ne security. Ebifo ebinokoddwayo nti ababbi mwe basinze okutigomeza bannakira kyeky'omu Mbizzi e Namugongo, nga abavubuka n'abakadde bakyettanira nnyo kubanga banywa okuva ku makya ne bakeesa obudde nga tewali abakuba ku mukono. Bya Eric Yiga, Salt TV, Omunnyo.